Kayimba keeko kenyingiddewo nako naye engeri gye nina nnyiniko mu studio awo wennyini wekakomyewo enjagala atandikire soko tuyimbiremu mu kayimba ngoneredde kaneesige katonda wange nze bamaze ne bamenya omutima meme yange topaala n'oleka katonda tokiddamu kati wane mwasinga ennyokola challenge akumalira obudde n'agenda ekiruma kiri nti teyeetonda omutima gukuluma n'okoowa akuddamu kimu nti nno tonkooya ensi eno yansobera nze gweyagala ansuddewo ku sseŋŋenge beguwa musango gusinze nze amaaso ganimba maama omutima nagutalankaba ake tukwaniriza nnyo ku program kiri kitya oli otya bannange bambulizeko abakulaba abanda bambalamusiza nnyo nze Pastor Juma Mulokole ndi musajja mukozi ate ndi muyimbi w'ennyimba ez'ensonga eza Mukama ez'ensonga zizirwe za Mukama zizirwa nga luna kyeru communicatinga nga terwekubidde nti lwabalokole oba si balokole naye nga luyina kye lwogera Uganda yenna omuntu alina omubiri n'omusaayi weewaawo bw'oyogera nti oli pastor omuntu ajja kwebuuza olunaku olwaleero osumba wa ate n'ekirala gwe Juma so kikwataganye tusooke na kiri osumba wa Okay, ekanisa sawa zino eri Jinja Kampala tetunabateekawo bulanchi kuba Mukama tannakitugamba eri Jinja mu kifo kye bayita Wakitaka kukuba awo ekanisa ya Green gy'olabaawo eriko The Answer Christian Church yewo ensumba wosumba so mu basumba tubaye ne bano abasumba ba senior abasumba ba junior kati oli mu basumba baliwa mu kanisa nze bamuyita ni senior pastor gwe senior pastor w'ekkanisa pastor taba Yesu nze akuliramu obulabirizi mu kifo ekyo however nina ne bannange nti newe mbasiriwo nsobola omala emyezi ng'ebiri nga obimanyi tutambula nnyo wano ate lina amasomero bantu bakimanyi nina ekitongole kibayita The Answer n'essomero lya Training Institute ejjinja eyo kati oluusi we mbasiriwo era nina bannange abanyambako kati ate erya Juma lijjirawa mu busumba erya Juma nalokoka kakati Mukama olwamala okunsumulula mu mitawaana gyonna gye nalimu egy'ensi n'ebirala nagenda owulira nga abantu batandika okumpita Juma Mulokole ne ku ssomero ne wano erikala kati nga kizibu nnyo libajjako ninga Mukama ndowooza ayagala bampite Juma Mulokole naye baali bantuuma zizinga Juma ndi musajja Muganda however nkwatagana n'amawanga gonna munange okuva ku olwo nti we nafuuka Juma Mulokole ate nendaba nga omuntu waabeera Juma n'abeera Mulokole si kibi kubanga era n'omukristaayo Muganda wa Musiraamu olwo okulabikibwa kuno gw'okufuuka omulokole kitandikadde kuba bw'oyogera even kuva mu ssomero kitegeeza it was way back nalokka n'emyaka 13 nali nva kuvuba nga nkuta akagege kamu n'enkasi n'omugenzi bamuyita Linanta ku kyalo Mulogo okulira n'ebukwaya Buvuma by then bagitanga Buvuma district nga tebannaba kugifuula yalinga Mukono district kati batwafuna district ye Buvuma naawo nendokoka nalokerako makati eddoboozi lyayogera mutima gwange si mu bbanga wali ova kuvuba ku makya ng'enkuba etukubye n'omwami yafa bamuyitanga Mugenzi Linanta twali tufudde ku olwo enkuba yatukuba akaato ne keefuula engege ze twalina zonna zaagwa mu nnyanja naye waliwo ezaalegamira mu butimba obugege nga buna yampaako kamu naye n'atwalako kamu n'agamba bubiri buno tubutunde kati we nakomawo nga nva kuvuba enkuba etukubye twavuba ku mutala bagwita Nalubaala abantu b'Ekindi babimanyi kati tobimanyi mpulira bibyo kati omugamba eryato enkasi bawutatu naye era obako ne idea anyway kati kolwo nali ngenda kufa ningamba mbadde ngenda kufa omugenzi gwegerako teyafa ku olwo teyafa ku olwo yafa lulala yafa envubu yamulya yafa nvubu naliwe muvubi so yawona eryato ne naafa envubu
kati nezijjukira mikwano gyange gifa mu mbeera y'emu baganda bange nempulira eddoboozi nga liŋŋamba mu nze nti lokoka olwo oliwulira oli ku mazzi wali obanga omaze ovaayo tumaze okugoba ku mwalo ntambula ŋŋenda ewaka ewa maama kuba twali tubeera buvume yennyini nendowooza byakusaaga ntambulako okuva wano nawali lokoka ntambulako okuva wano nawali nagamba kati kulokoka kumbe ku makya wali omusumba bamuyita Safani Waisala yali anva mu maaso bw'ati nemugamba eddoboozi liŋŋamba ndokoke naye nze ndi musiraamu ndiwulira munda lyogera nagamba oliwulira n'amatu olirabye muti konze lyogerera mu mutima ekintu nange ngenda okubuuza kuba abantu bangi batugamba nawulidde eddoboozi osobola tuwa ku picture kuba nyinza okuba nange oluusi kyempulira nga liyinza okuba lyeddoboozi naye lina kuba lya mukyala lina kuba lya mwami tekiŋŋamba ekyo naye kale nyinza okuba nga kyefaananyiza nga oluusi naye sinnamanya nti lyeddoboozi erimpita okitegeera so eddoboozi lirijjira mu fiiru nga wonaawule okay kankuwa ekyokulabirako nga wonaakuba akafaananyi ng'oli woosula nga tosobola kijjayo mu buliwo naye ng'olwedde olabayo negiwazaalibwa kibanga kirooto naye ng'olaba no kiba spiritual kugamba oliwulira nga lyogera kiringa wonaagamba nti leero kaŋŋendeko ku mukolo kati ng'enkya we nina ekivulu nogamba enkya kaŋŋende ku kivulu kya Juma Mulokole gamba liba lyogera teryaliwulira naye toliwulira nga lyatuuka ne lyogedde ne ekyenjawulo ku liri lyali lirumiriza nga liriko ekirala lyaliko ekirala bwe ntyo bwendokoka nenjatula nga nina emyaka 13 kati paka lwaleero weewaawo kakati tulina ekivulu abantu bagambe ku kivulu nkwerekereze nina ekivulu eky'oluyimba olwo kwe bamenyera omutima nga ngenda kuwasa Yesu yankolera ebintu bingi anyambye anzimbidde ennyumba ampadde emikwano ampadde amasomero n'ebirala naye natuuka essira neŋŋamba kanfuna omukyala nange nsetulinga empase si bye bino ebyammwe ebyabayimbi bino byemukolaakola ebyo nti njagala linnya bino ebyange byaddala naye na disappointingibwa nga tugenda mu mbaga we yali amaze okusoma bambi ndowooza omulabe n'amuwangula nenkigumira naye nempulira era ekyogera mu nze nti Juma Mulokole bonerera yiga you will get another disappointment nengenda wamuza ati nemugamba teekako ebyuma nentandika okuyimba oluyimba olwo nenkimanya nti waliwo abantu bangi abakiyiseemu bwe baba bakudisappointi nze weesige Mukama ati weewabutwa tewetta Katonda akyasobola okukola ekirala kati ndi wano mponye kati Mukama yakuleetera omukazi omulala tonnabawulira ddoboozi likugamba nti ono ye omutuufu bakamenya omutima ddakiika 2 ate wakayitawo ebbanga tono wakayitawo eddakiika kale kati she egenda kubeera olunaku lw'enkya she egenda beera ku Fidodido House of Rest e Kampala wano leero ngireese Kampala mboneredde yes mbonedde concert egenda beera live ndiwo ne Pastor Wilson Bugembe ndiwo ne Reviction Pastor Twinabat Joseph Ngoma Kirwana Africa waliwo Titus Kuteisa Beti Namaganda Beti Mwanguzi bangi Musumba Bugembe yabadde ayogera nange nti agenda yimba ne ku nnyimba zonna enkadde n'empya nti olunaku luno yalwesunze nnyo so tuyita abalokole n'abatali balokole mujje munyanirize mu Kampala ndi musajja muyimbi nze yayimba ne lutalo kali akayimba akagamba nti Holle God is holy, God is holy. Oba mukajjukira ole ako bonna tujja kubuyimba tusasula sente mmeka okuyingira okusasula mutwalo gumu wonna otadde ku mutwalo gumu VIP emitwalo 2 then ordinary gwe mutwalo gumu VIP emitwalo 2 omuntu abasedde sente nnungi twalaba embeera eri mu bannayuganda ate nga njagala abantu bajje bungi abawagizi bange mu ddakiika emu nkute mu ddakiika emu esente zigenda ova mu bivulu bino byonna byenkoze tugenda giyigirizaamu abantu okuyiga emirimu gy'omutwe kudde ansa eri ewakitaka gye mbanyumiza kusiba nviiri kukanika n'ebirala so gwe yali ataaze okumpagirako ne ku tebo ya mitwalo 2 ne tiketi nina enamba yange ya WhatsApp eri 0701 86 04 31 nawe ayagala ebyokusoma ebyo byenjogeddeko giddemu enamba eri 0701 886 04 asatu mwemu enkyamba yise House of Rest Fidodido ku Kampala Road awo saa 11
kale awo bwenyini sigenda kusukawo kasooka empumulemu katono nnyate nkomewo n'omuyimbi omulala naye gwe nina mu studio olunaku lwaleero tovaako.